Balamusizza nnyo bannaffe abatulaba eyo ku Lulasange Online TV. Amanya Kiyingi Duncan Kiwuuwa nga bulijjo komyewo n'omukenkufu omusomesa omukukutivu ow'olulimi Oluganda Musisi Bosa Geoffrey Nserekani Kyengwe 222 owa Radio Simba. Tukomyewo mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya. Musomesa sooka weyanjulireko eri abatulaba ku Lulasange Online TV. Weewaawo ntaayi neeyanziza nnyo neeyanzeege okunkwasa ekibyako. Awo nno nange mbategeeza butegeeza nti naaserengetako mu Nkulubagga kubanga ne Mukoko alengera olwataata nga lummudde bulungi amanya nti yaddala wamma anaafuna kaayisa ku mimwa kubanga nali nkirabye eva ku mumwa gwa nsawo ate nange sijja kudda mu kugalibwa n'ensiga oba okumyusa agajjo. Mwana wattu n'okunyumiririza ettiko kino ne ku ya mukungu bagamba bugaminja n'alaba enkuba asooka bbendano kyokka yeeganya omunya talekaawo mbayo naye mwagale nno nojukiza nannono n'Olulasanga nasawuseemu eggono ng'Olulasanga enziyizeemu akaayo Oluganda munyiso taliiko komo sekono tawanyisi wanfe ekkabyo olaba engono kumwa batulaze enkano okuga wano gwavaako entalo wakula ntalo yatonkeza muli akasasa yaba gyavudde ayagala kugwefuga bafuuka ndi balwanya tawakana kulya ennusu bwe yali ey'oluwanya no yasasula bwe yakuta yatula mu ntebe n'atuula ekikijjamu naye omusajja mukulu kiwajja nawe kibutongululu bannange takuta Uganda ng'erabye abaana b'abantu bakunduzenga makumusu ng'abaana be balipo bagejjanga kisekenya olumugambako ate n'asongoza omumwa olumugambako ate n'asongoza omumwa mukubuubiza sonya gy'ogaba eŋŋoma ng'ekirengere ng'akyokoza nyini ttaka ngeesa mu Yerusaalo ekisaali kiyigireke obise ku luzaalokkiriza luno luwalo omegatolu makiriza oli muwanguzi omegatolu kkiriza oli muwanguzi zaaya wowe azaya zaaya zaaya wowe azaya zaayiza zaaya wowe azaya zaaya zaaya wowe mukulu nga tunakuweerera tunakulirira no amawatangulu naye bwe yabigenze ku luno otentebe n'omwana w'emboga asumikibwa engule nze omwana w'emboga mpulira nkukuse kati ndowooza nkomekaawo ebadde neeyanjula sonno yongera obategeeza bannalulasange Online TV abatwala mweneyo gye muli n'abakugoberera mwenna ndowooza mulabye omusomesa gwe twali tuviiriddwako naye Mukama n'amulika yali zaabu yennyini nga yafiiriddwako kati kwensinzira okubasindikira Mulanga ye yonna gye muli byalina kyalinayo asobola okuddukira omusomesa waffe ono mazima nitwala nga tumugira ku ntikko addewo nga bwe kyali era nga bwe kyali kituufu so omusomesa kati mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya olunaku olwaleero kyemmanyi obwedda batulindiridde balinga nga lukubirwa amavi waalinda akawango k'omu lugenzi kakati olunaku olwaleero tukomyewo era tugguse yaffe eddemeezi badawula wali ekyemisana musomesa n'ekisoko nkyerabiddewo ekisoko kino ekigamba nti nno omutaka w'essambwe taba waawo omutaka w'essambwe oyo kansooke nkutegeeze nti kati gwe oli mulemeezi omulyannaka abalyannaka agamba nti kale abalyannaka maka tubebere bano abalemeezi balyangambike ekituufu balyangambika abalemeezi enswa ennaka naye ekyalo ekyo Ssambwe kiri mu bulemeezi kati waliwo omusajja bamuyita Nabugwamu yajja atambula nabo tebategeera abebulemeezi yajja atambula tebamanya ssaza gye yava baali wali awo nga Nabugwamu atuuse ku kyalo kyabwe kye yasanga kiteredde entende kyalo ki Ssambwe n'abafuga nga yakajja gwetebereza omuntu omugwira okujja obuzi najja n'afuga kangeze kati nga Museveni bw'anaava gyavudde n'afuuka omukulembeze w'eggwanga n'afuga myaka n'afiira ne mu ntebe kati ne Nabugwamu yajja n'abafuga naye nga tebamanyi nawa gye yava negamba omusajja yavaawa atufuze n'abataka baakuno baasanzeyoko abaluddeko abamaze ebbanga eddene abakuukuutivu tebafuze naye yafuga kale baamuggyako enjogera omusajja ono alabika Nabugwamu ddala ng'erinnya lye Nabugwamu ye muntu eyeesuula mu mboozi muli wano munyumya muyina enaava enagyetobekamu ye Nabugwamu era kyova olaba oli waaba ayagala kuyingira mu mboozi etamukwata kubanga bw'oyagala kwefuula omutaka ow'essambwe mu bulemeezi nga bategeeza ani Nabugwamu olwekyo Nabugwamu ye muntu eyeesuula mu mboozi oba eyingiza mu mboozi z'abalala kati oyo omusajja wabyafaayo mukukutivu nnyo ku Ssambwe obola bamuggyako ekisoko ekyo
nolwekyo okubeera omutaka w'essambwe kitegeeza muntu kweyingiza mu bitamukwata nga weewulira ekigambo okugwamu yeesuulamu abugwamu n'abugwamu oyo ow'obulemeezi bweboogerako ow'essambwe musaza lya kabaka ery'ebulemeezi wekyava eyo yennono yakyo oba ensibuko ey'essebo tweyanzege musomesa mu nkulungo yaffe enkulungo y'okumanya tokyango okwo essebo kakati nno bannalulasange namwe n'abatugoberera sinzidde wano eno nenzijanga bulijjo okubalaga obusomesa obutabo bwaffe buno tulina dictionary eno olulasangeye nga bwe mugiraba eno liko akabonero kapaaka wa Buganda dictionary yawandiikibwa omusomesa Musibbo Sajjofule Enseregganyi kituufu mitwalo 10 gyokka ya mitwalo 10 gyokka bannange mu Luganda tukayita kasiriivu akasiriivu kano kasiriivu kali wano mitwalo 10 gyokka ng'ogula ekitabo kyaffe kino ekya Buganda muntu bw'ati ataddeko ettaffaali naffe twongere okumuwagira essefu tulina bassekabaka b'ensi muwawa katabo kaffe kaakano ka siringi emitwalo 3 nako kawandiikibwa omuntu y'omu kifaananyi kyekyo Musijjofule Bosa Seregganyi mu Nabusiro. Tulina akatabo kaffe akalala k'effumbekero ly'ebisoko ebya Ssenkulu 2022 wa Radio Simba. Akatabo kaffe kaakano ka siringi emitwalo 3. Tulina olulimi Oluganda n'ebigundiddwa ku mulembe guno Omutebi nako mukalaba bannange mulembe gwo muzibu gukyuse nnyo ebintu bingi ebigundiddwawo so ogula akatabo kano ne weesomerako n'olaba biki mulembe gukyuse n'olulimi lukula kale nno kyekyo oyita ku 078 599 343 takulimbye tekoobedde gudde mu kyayo n'olwekyo toddeyo ne weekuteera nga yalira atajja ate bakulagirira eritengabyo okyabinsambwe bakulamulira nti kabanzite kyemagombe eriwaayo obwami kyogenda kumyuka kitaka ezikugwa obulungi tebakulaga ndage oba olina kusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi kubanga era alekerera amalire ge afa njala bwe bityo bwe bibeera balugera balulaba era lugero lutuufu nnyo kale totuula ku bukulu oba okukuma ekkungu omuba otongo lyakuma mu mulyango musinziire ku sinzi mugoberere ekkobe bannange olukomo tuluba wadde nnamba ey'essimu yeeyo 078 599 343 eri ku WhatsApp ojja ne tulaba bw'oyagala kusoma n'ojja n'oweebuuza naamwe abaliko kye musobola okuyamba oba muzogamba nti naye bannange mutukola bulungi nnyo puroguramu eyo omusajja ono akubiriza puroguramu musurprising ogambe nti abukulu kiyinja oyo olwaleero njagala kumutwalako ku ddina omutwaleko ku ddina tujja kujja ate tusomese kubanga waliwo n'abantu nga baagala tugende tusomeseze waabwe mu maka gaabwe tujja kujja tusomesezeewokko kino tukitandise tukimuna Buganda yonna Uganda bonna bali eweeyo mwebale nnyo mwebalire ddala bonna abatulaba eyo ndowooza wetukomewo tunatandikira era ddala kiyinja abulamu akasimu eyo nno ensonga nkulu kati njagala twagala omuntu ali eyo omusomesa ono mukulu kiyinja omukubiriza oyinza okubeera eyo noga nti akasimu nkamuyiyeemu akasimu nkamuyiyeemu ekyo kigenda kuba kyabyafaayo kubanga kati abantu abakola ebintu bino omwewuliridde nga ati bategeeza awolamu akasimu twagala wabeeyo omuzira kisaamu yeewemu akasimu ate naye amwebaze kubanga omulimu gwakola gwa ttendo kale ensonga zeezo lowooza muziwulidde kibulabuza ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro era obubaka musobola okujja mu inbox ne mututegeeza 078 599 343 weewaawo